Tukwaniriza nnyo kwembozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ogamba otya yona gyosinzira okutulaba ndine with Caldem of course tuze twayimuka ku mbozi abayimbi baffe ebiseera ebisinga tuze tubatunulira era abayimbi ebintu bingi nnyo bye bagezezzaako okukola mu kufuna ensimbi era twebaza abawagizi bonna abawagira abayimbi baabwe because tukkiriza nti abayimbi abasinga buli mali n'abafaani be abamu bagatta bafan so kitwagala okwebaza naye nga olunaku olwaleero tuzze okutunuulira ebimu ku ebyo ebyobugagga by'omukyala Stabua Natooro. Mbadde nsaba nga sinabagenda nnyo mu maaso mbadde nsaba osooka obuze okubatulaba ate ntandikira awo. Mbabuuza ku mwena mukoba mutya kansuubire nti muli bulungi kansuubire muli steady. Let me hope that you're fine. Nkozesa ennimi ezo satu n'olusoga lubadde kansuubire nti muli bulungi nnyo nze with Caldem tweyanzeege omukyala Stabua Natooro y'omu ku bayimbi kwegamba kangambe nti abatono abayise mu nnaku ey'amaanyi abayimbi abasinga tuyinza okukkiriza nti bayise mu nnaku ne Stabua Natooro ate yina kujayitamu bw'owulira olugero lwe sitoole ye n'entambula gyazatambulamu kikakasa nti Stabua Natooro y'omu ku bakyala bagezezzaako kwerandiza nga yambibwako abantu abatono ate gye yava ne ku myaka gye yali alina ne ku buvunaanyizibwa bwe yali alina ye ng'omukyala ne gye yava nti yava mu kyalo olaba nti nno oba oli awo y'omu ku bakyala ekyokulabirako alwanye ennyo okulaba nga ava mu nnaku era Stabua Natooro okutuuka watuuse okuva mu kyalo Buddu okujja e Kampala yali akooyedde ddala ennaku omanyi olw'okuba omuntu ng'ali mu nnaku naye nga tannamutuuka naye omukyala Stabua Natooro ennaku yali emutuuse emutuukidde ddala kyova olaba nti nno atuuse awo waali tuzze essaawa zino of course tutunuulire ebimu ku ebyo ebyobugagga bye byalina ne bwazitowa so bituze okuba nga tutunuulira nga tukugattira omanye omukyala Stabua Natooro butya bwazitowa mbadde nsaba tutandikira wizidi simanyi wa ogenda kutandikira nkugambye anti Stabua mugazi naye tugenda kubeera nga tumukompiringa bulungi nnyo tumufune mu butontono bwe nga tutandikira ku bookings kazi Stabua Natooro talinga abayimbi nga bonalaba Winnie Waji talinga bonalaba Shiba Kalungi talinga bonalaba Spice Diana nti endabika ye muyambye okutuuka awo waali talina feesi eryawo y'amaanyi nnyo nti egenda kuba omuntu nti mukyala wa kabi nnyo talina kabina ali bibye mpoza akasitamako ekali oba akatuula njogera ku kabina akakuba sebo ennyambala ya sharia yebikka naye ngako era bw'oba obubina bwe tuyita anoke bubina just anoke kabina nti kalina kamumala naye Katonda bw'aba akuguliddewo oluggi ebasaawayo ate kiba kirungi nnyo omuntu n'omanya nti kano kyekiseera kyange kankikozese waliwo wano abayimbi be tujja tugeraageranya benyinza oteeka mu tuluba lya Stabua Natooro mwe muli ono omukyala Chozeni Beki nti abamu bajjidde ku simpase nga yes be bayimba birungi naye nga abantu babasasana bagamba bambi akakyala katuka Stabua bambi kangende mpagire ani kangende mpagire Chozeni Beki okitegeera naye n'atafaayo n'agamba nti kale wadde ntambulidde ku simpase n'abantu banjagadde nnyo naye kanoonye ekyange nezuule mbakube mu sitayiro yange eyo gye bayita ey'ekikadde naye wambe kati yajja nga azze n'ekintu nga kipya nnyo nga kiri uniiki ate n'abala akatale ak'emikolo ye n'agamba tajja kuba nti you know Mr. Danger tajja kuyimba luyimba nga lugamba nti oba nga luwemula tanti abantu bye bagala bampagire ye n'agamba nja kuyimba ennyimba ezijja mu kikula kyange ennyimba ezijja mu myaka gyange njafuna audience yange era nja kukolera ddala era Stabua Natooro audience gyalimu yeyo audience gyosobola okubeeramu ebbanga n'ebbanga nga tusobola kulula kyanca tusobola kulula kyamisana the likes of Eagles Production we yajjira nti yalonda side ey'abakyala ey'abaami n'esuula eri okitegeera ne bakola senta onekeresi sigonsimira first aid
Songs Avenue Yes. Banga lunebadde n'abakyala era yakagatamuko wali omukago balese bakamuta mu bulesa ninga banga lunabo laba Irene Ntale ni bonna baweninwaje basinga bonna babadde mu Songs Avenue babadde bakazi ngojeko baziza zioni waliwo bajje namabegeeri because ndoza samanyi kolagana yabwe bwe yaliyo babali baba signinga nendoza bali bakola bukozi nabo music oli awo naye tukanti mu choku signing officially tono mimi waffe tumulina ntolaba nti babadde nnyo nabawala Stabua Natooro yomu ku bakyala abayimbi ab'emikolo era bakwatiridde ekisaawe ky'emikolo essaawa zino era kizibu nnyo Stabua Natooro okubeera ku weekend nga ekitono ennyo aba n'emikolo ebiri ekitone nnyo naye nga Stabua Natooro singa tekuba kugamba nti nno nti nyinza okukwata sente zoono z'abantu nesiyimba Stabua ekitono nnyo buli weekend yabadde n'emikolo ng'etaano buli weekend n'olwokuba nti nowekanga nga emikolo egimu gibeera wala yekanga nga oluusi akuta emikolo 3 ku 2 naye nga emikolo egyo tegikka wansi wa miliyoni 3 ku 2 kusinzira ku distance wagenda okuyimbira so Stabua Natooro yomu ku bakyala abasinga okubookingibwa mu mikolo buli weekend weekend tutegeeza katugambe nti weekend katugibale ti weekend etandika kunaku olwokuna olwokutaano olwomukaaga ne Sunday kyonga tajiweka ojja kwekanga nti ate waliyo n'abakola emikolo boba nabakola omukolo ku Monday olwokubiri kisinzira abantu ku programu yaabwe so Stabua Natooro ezo buli week kitegeeza nti asobola okukola miliyoni ezitakka wansi wa 8 ku mukaaga buli week nga teziriko agamba teziriko omusolo teziriko amubanja teziriko ki because Stabua Natooro talinga bano bayimbi bafa ababulijjo osanga omuyimbi nti kamiliyoni naye kamiliyoni bwaba atambula n'abavubuka mu yoliriro nti abavubuka abo ono babalira amafuta gobateekamu oba temusobola tambulira emmotoka emu nti abavubuka abo obabalirira balina okulya abavubuka abo mwawukana kubanga oba okoze sente ogira nga oli omunyiga y'etaano w'ekkumi genda okubalirira nti esente zibakuwadde oba miliyoni 2-3 ono kakana ngusigazawo miliyoni nga 5 oba miliyoni emu emitwalo 5 oba miliyoni emu so Stabua Natooro talinga abo abayimbi abalala Stabua Natooro atambula ye ne dereva we abantu aba babiri oluusi n'amuyambako n'ebiseera bisinga atambula ne driver we so Stabua Natooro nekiba nti nno bye bimu ku byo kugamba tuviridde ddala no ku bookings wano kati bwe tuvaawo Stabua Natooro ng'omukyala bingi byakoze mu music we ogenda kwogera ku Stana Metal Works neze kanjogere ku Stana Medical Center lye ddwaliro oyita ekitebi ne weyongerayo mu maaso bayitawo ndoza nawutuyitawo bunnamwaya division eyo yonna side awo so alinawo eddwaliro eryo Stabua Natooro ye CEO yalitandikawo era eddwaliro likola kinawadda likola emirimu egy'enjawulo kuzaalisa kujanjaba abaana kujanjaba abantu bakulu byonna Stabua Natooro bwe yazimba eddwaliro eryo yateekamu sente ziwera miliyoni eziwerera ddala empitirivu era bwe yamala okulikola n'alikuwasa muwala we because ye kenyini yaweerera muwala we Stabua Natooro because oyo yenna capital Stabua Natooro yainvestinga mu muwala we n'amuweerera n'asoma n'atikkirwa n'amukwasa eddwaliro kati saa zino muwala wa Stabua Natooro yaddukanya Stana Medical Center eri bunnamwaya side so eddwaliro eryo liddukanyizibwa muwala we era nga likola ku ndwadde zonna lirina sikaani lirina biki bakebera endwadde zonna na buli kimu kyonna bakikola so eddwaliro eryo kyekimu ku ebyo ebyobugagga ebya Stabua Natooro byalina era nga investments ezo zize era nga investments ezo ziddukanyizibwa iye ne muwala we oba ne family ye yinga Stabua ninga sente ezo zava mu kuyimba zava mu kintu kirala kyonna sente ezo zava mu kuyimba Stana Metal Works no esomeseza abaana abakuma mu kyokuna ekyomusanvu nga babasomesa byamu mutwe okuyiga welding okuyiga okwokya enzigi ezo okukola biki asomesa abaana skills ezo nazonna then ye mwenyini nyini ne babeera nga alina abakozi ab'enjawulo bawadde emirimu ku Stana Metal Works eno gye twogerako nti abaana abasomeseza
one ekyokubiri waliwo abakozi bangi nnyo bakozesa abasoba mwago 50 ku Stabua Metal Works. Ate takoma kubeera nti nzigi zino zokka akola enzigi n'akola amapipa. Waliwo bino ebintu byetugambe ebya biodigester gyemuyita biodigester. Waliwo septic tank ne wabeerawo ne biodigester. Septic tank akola amatanks oba gemuyita amatanks ezigendamu amazzi. Yes, nti ogenda ogibalirira nga Stabua Metal Works eri mu sente zotamanyi na kumanya era ayingiza sente zotamanyi kubanga teri wantu kintu kyasinze kubeera nga kisasula nga kintu kya mu mutwe like ekintu ekyo ba furniture ba plumber bano bakola welding abayingiza ddala ka sente akenjawulo nti yagitandika on a small scale newe twogerera saawa zino eri ku large scale esomeseza abantu bangi nnyo era abaana bannyo benyumiriza mu Stabua Natooro olwokuleeta eringa an institute okitegeera nti asobola okujja n'oyigira welding bw'omaliriza n'akuemployinga kati ebyo byonna bya bugagga byo naye byonna era sitirwa bijje muki mu kuyimba nti yalina akasajja akamukuba emiggo n'agamba sebo omwami wasigala mwami wose omwami akuba omukyala ate oyo mba muwe ekitiibwa ky'omwami kaba kasajja sebo oli mwami we yamuzalamu abaana naye tujja kebaza abaana kati basawo nga Stabua yabo tujja mwebaza nti yamuwe ekkubo kubeera senga nti yamukuba miggo yandibali asetolinga for less kayimba kagondi Cameroon Nantume kayimba nti nkwebaza webale kuntulugunya webale kuntulugunya webale kunfubutura senga te wanfubutura senga te wantulugunya senga siri awo kiki wawendi nga Stabua Natooro. So Stabua abayimbi balina okubeera nga bamulabirako. Stabua Natooro yes. Mukyala mulimi Tamikire Kampala. Stabua Natooro ku makage ku nyumba ye kyalina endeje amakage gali kwoleka oyambukira ku kyambuka mu Zanta yes. eri mu Zanta awo Aiden yawo we watu wakati yes weri enyumba nene bulungi amaka agawedde obulungi agali mu kikomera era nga gali ku poloti oba ku poloti eyagala okunukiriza yika so watuddawo mu kifaawo so wali bulungi nnyo era nga amakaago amanene obulungi nnyo siga kalina naye nga maka manene bulungi gamwesa ekitiibwa yes. yagezimbira ku sente ze yes. eziva mu music yes. ng'omukyala yes. so yagezimbira kakati ng'omukyala yena enomi ya Stabua Natooro yabeera onagamba nti space njirina ne space eno ngikoleddemu ki n'atandika okulima obutiko obutiko obwo abutunda era bugira muddala ssente empitirivu mpulira Stabua Natooro aso alimu obutiko era yazimba ebiyumba bulungi nnyo n'ateekateeka mu nteekateeka ey'omulembe era obutiko obwo abugjamu ensimbi abutundira ddala era yabugatako omutindo gutya nti ng'oggyeko omutindo okujja nti nalimu obutiko nazingazinga mukavira nakuguza so abuparkinga bulungi nnyo nabuteekateeka nasobola okubanga abuguza ababwetaga okubulya era supermarket ne bateekayo ez'enjawulo so supplyinga era afunye muddala ssente empitirivu ya mukyala Stabua Natooro bwe tuva e Kampala ne tulumba ekyalo ne Kampala wano waliwo n'ennyumba z'abapangisa yes alina ennyumba z'abapangisa nnyingi nnyo era siru mundejjomo yes mundejjomo yes azimbyemu ennyumba z'abapangisa kati katudduke emisinde tugende mu kyalo tugenze mu kyalo ewaabwe mu buddu nti ewaabwe waka taata we omukama amulamuza ekisa taata yava mulamu wesi yali maama yali taata omukama amulamuza ekisa Haji nga tanava mulamu bwensi Stabua Natooro yaleka abazimbidde amaka amanene gali kwoleka amaka ago nga gabalirwamu obukadde nga 15 Stabua Natooro nga yazimba ennyumba ng'ogyeko eno eyewuwe nayo ebalirwamu obukadde nga 2 n'okusoba naye ey'omukyalo ebalirwamu obukadde nga 15 so Stabua Natooro yagizimba mukyo nga agizimbira bakadde be so siye nga munaga nti nina akayumba kange mu kyalo siye wabula yazimbira bakadde be maama we ne taata we ne famire yaabwe yonna so ennyumba yagizimba n'agiteekayo era yakola omukolo ogw'ekitiibwa nga bagiyingira ennyumba eyo n'agibakwasa ye Stabua Natooro ng'ogyeko ekyo Stabua Natooro alina olusuku olunene ddala olw'amatooke lwezako yiika nga 2-3 olusuku olw'amatooke
so alulina era lulabidwa bulungi nnyo luliko abakozi abawulira ddala batano awo sikiwanga wabulawo embuzi n'ente tesobola kubulawo era nkiwa waliwo n'embuzi n'ente kasita olyanga olyagamba alina olusuku manya waliwo n'embuzi tebibulawo kogata n'enkoko ebyo wowe ebiri bw'abanga alima obutiko waliwo embuzi waliwo ente waliwo n'enkoko so olusuku olulabirwa bulungi nnyo abakozi abawulira ddala batano era nga basasula Stabua Natooro abakozi abasasulwa essente ezitaka wansi wa mitwalo 10 buli mwezi ng'ogyeko ekyo Stabua Natooro alina ikaze mmwanyi wabulawo vaniraawo alina ikaze mmwanyi mukyala mulimi ng'ogyeko bino nti alima muwogo alima lumonde alima kasooli alima ebijanjaalo naye ate yegattako n'okulima emmwanyi alina yiika eziwerera ddala so era nazo zivaamu akasente akayamba Stabua Natooro nga atambuza emirimu gye gyonna naye nga ebyo byonna bitwogerako nti soosi yaabyo bakiyita music so ye mukyala Stabua Natooro abingi byalina polotizo tetubala mu ndejje n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo azaalina n'ebirala byonna byagezaako kukola n'ebyatatulaga of course si buli kimu naye nga byetukulazeeko ebimu ku bitugezezaako okutunuulira byalina omukyala Stabua Natooro so kyendowooza nti nno kiteekeddwa okubeera kyakulabirako eri abayimbi bonna n'abakola emirimu egy'enjawulo naye okusinga ddala abayimbi because olaba omuyimbi agenda ba ng'afuna ssente naye ng'ajoga bujozi kubeera mu bbaala okitegeera nze ntambudde ebifo bingi mbadde mu bifo bingi mbadde ku zi restaurants ez'abayimbi bannabe zipapaazi zipakalasiti ewajaluna mbiruku ekyandeemu sisangangako omukyala Stabua Natooro wantu wonna tekitegeeza ntajjaawo naye nti tabeerabeerawo nnyo nti abeerawo akadde nagenda mu mirimu nagenda nabako byakola nti ye ebiseera ebisinga ye ali productive ebiseera ebisinga yakola bintu bimwongera mu maaso so abayimbi tulekera okumalira ebiseera mu bintu ebiratugasa mumalire ebiseera mu bintu ebibagattako so omukyala Stabua Natooro twongera okuyozayoza ng'omukyala twakava mu naku lwabakya ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno ogwokusatu so twakava mu naku lwammwe era nze Stabua Natooro nawe olunaku olwo nalukuwa ng'omukyala avuddeyo atetiriridde n'osobola okubeererawo famire yo yonna n'osobola okubeererawo bakyala banno n'okola na byonna so tukwebaza era tukusaba Mukama ayongere kubanga ayongere okukugabirira simanyi obona kyoyinza okugattako awo wandibadde ogamba nti omukyala gwe twogerako ayinza okuba alina alubamu nga 15 eza music alina just smart music we mutontono just naye yamuwaniridde okutuuka awo wandibadde ogamba omukyala gwe twogerako yalina eddoboozi erikubanga ayimba n'ogamba ennyonza naye eddoboozi ye just liryoke voice naye just kumanya kikyoyagala kikyozza okukola ne weekompayiringa bulungi nnyo n'olumba industry n'omanya audience yo nti nze sijja kunama waliwo wano abantu nga baagala abayimbi ab'emikolo naye ng'oli alina oluyimba olw'emikolo naye namugamba sijja muleeta just because of ennyambala okitegeera naye nga ati asobola okuteekako gomesi naye nga kiri kyagala okumuva mu mutwe nti oyo akunama naye asobola okuteekako gomesi najja nga nwaji bwakola nakuba omukolo naye bangi nnyo abatidde omuwa emikolo nga balowooza ennyambala bwatyo naye nga ate asobola okuteekamu ki gomesi so ye Stabua ye brandinga bulungi nnyo bulungi nnyo newaba tomusanze mu gomesi omusanga mu zino gundi zino bazita batya zino ebbiri ijaabu okitegeera olaba akakyala akagumidde olina ku namba ya Stabua awo ngambe aki teriwo aji yamulekayo mukyalo nyingire mu byobugagga taata tukusiibudde